Oluvannyuma lw'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga UNEB okufulumya ebyavudde mu bigezo bya P7, amasomero gatandikiddewo okusagambiza. Tutuuseeko ku masomero agamu era tusanze babinuka masejjere. Ku ssomero li Outspark Education Center ekitukutwe mu munisipali y'Ekira, abazadde, abasomesa kw'ossa n'abayizi tubasanze mu kujaganya olw'okuyitira waggulu. Bagamba nti okusoma obutaweera kye kibayambyeko okukola obulungi. Abaana 35 muono POE kwe balirizinze leero era abaana 24 bali mu first grade, abaana 14 bali mu second grade. Tuli basanyufu nnyo olw'abaana okukola obulungi. I got 9 aggregates at Outspark Education Center. I thank my teachers for what they have done for me. Ku ssomero lya Wisdom Nursery Day and Boarding erisangibwa e Lugala tusanze abayizi nga kw'otadde n'abasomesa nabo bali mu mazina. Eno olufunye amawulire g'ebigezo ne babyanjulira abayizi ekibaleese akamwenyumwenyu ku matama. Essanyu eriri wano abaana baffe aba 2024 abakola obulungi ennyo. Baatuuza abaana 39, 39 twafunye first grade 24 Mukama Katonda. Amanya gange nze namusisi Jali yanga ni muzadde wa Blaze Shilanya. Nebaza abasomesa bonna ba Wisdom okusomesa abaana baffe obulungi. My name is Ranga Habib. I study at Wisdom Primary School and I happily got the results of 8. Embeera teyawukanye kweyo yesangiddwa ku St. Marcelino e Matugga. Eno nayo abayizi bayitidde waggulu. Tuza abaana 116 ne tufunako abaana 96 mu ddala erisooka, abaana 10 mu ddala eryokubiri. 5 era ne baza Mukama yabusobosezza obufuna ne baticha baffe abali hard working. Ne baza Katonda kuba nfunye aggregates 10. Yo ku ssomero li Mataziwe Nursery and Primary e Namugongo Sonde nabo babadde mu ssanyu olw'okuyita obulungi. Eno wabaddeyo n'okusika emisito. Akulira essomero lino ategeezezza ng'enkwatagana yaabwe n'abazadde bwe bayambyeko okuyisiza waggulu abayizi. 123 candidates. All of them have excelled, just like we always do every year. We have always excelled. This time again, God has been on our side and the children have excelled. So njagala kwebaza abasomesa baffe basomesezza bulungi bafubye nnyo era nebaza Mukama nafunye aggregate 9. Singa si Katonda singa sandisifunye. Ku Metro Junior School ekitemu olutegedde abaana baabwe nti bayitidde waggulu ne batandikirawo nabo okusagambiza. Tuza abaana 23 era bonna basobodde okuyitira mu ddala erisooka. Twagala okwebaza Katonda olw'ebyo byonna ebikoleddwa kubanga omulimu ogusinga Katonda yagukola. Twasomesa abaana baffe bulungi. Funye 5 nebaza Mukama ku results zenfunye. Ne Corona Junior School nkukonjerwa ekyengera mu Wakiso nayo tusanze abaana bali mu musagambiza olw'okukola obulungi ebigezo byabwe. Twafunye first grade 2 ne second grade 23. Ni musanyufu nnyo nafunye 8 aggregates nga D1 era nebaza nnyo bazadde bankusasula school fees. Era nga nebaza abasomesa bange okunyambako okunsomesa ba director plus my head. Ate ku Light Bulenga Primary School naye akawungeezi ka leero bakamazeeko bali mu bbinu. Beebaziza Mukama olw'okubasobozesa okuyita ebigezo byabwe obulungi. Ndi musanyufu kubanga abaana baffe bayise bulungi. Thank God for this victory. Indeed, it has been the Lord. Twebaza abasomesa baffe, their dedication and commitment was our learners' success. Nebaza Katonda olw'omwana wange amanya Mathiasi okufuna first grade. Ku Little Harvard ekigoma naye amasanyu tusanze gabula okubatta. Batubulidde ekyama ekibasobozesezza okuyita obulungi ebigezo byabwe. Got 24 first grades and we have 18 second grade. Funye aggregate 6 neera nebaza Mukama kubanga ngifunye nkoze obubonero 6. Kintwalidde ebbanga ddene okutuuka ku waneeno wendi mbadde mbala nnaku bunaku naye natuuse nga mbala ssaawa. Ku Good Times Kawala naye abayizi bakoze bulungi. Abaana 130 bayitidde mu ddala erisooka, abaana 2 bafunye mu division bayise
bafunye 4 aggregates, abaana 10 bafunye 5 aggregates.